kibadde ki Honorable Nammeere obutaddamu Honorable Nambooze kintu ekyo nga nkyewuunya. Honorable Nammeere ani yakamubalidde omanyi yamwesonyiye mbadde sikirabanga nako. Honorable Nammeere be bali be bayita bagoggeeta baadilayina abatanyigirwa mu ttooka oba ani amwambalira naye yeesonyiye Honorable Nambooze. Honorable Nambooze mulabe ku interviews ezisukka mu 2 mu bifo eby'enjawulo naye nga topic ye yonna eri ku Honorable Nammeere nga amujereganga bw'atasobola kuteesa or something era nga scenarios ziri 2 Honorable Nambooze zabadde asinga okwesibako we baali nga balonda speaker Kololo agamba nti Honorable Nammeere bwe yavaayo okwogera yayogera tebyakwatagana n'ebirala kyokka ate ku scenarios zino zombi 2 bonna baayogera kati ngenda kukubira tochi mu bombi ababiri bye baayogera tulabe byani ebyali birimu omuzinzi na byani ebitaalimu na Honorable Nambooze ayinza kuba alina kigendererwa ki na lwaki Honorable Nammeere yeesonyiye okumuddamu kano kaabongo njala tukawulirizeemu. Scenario ey'okubiri first sitting yabadde mu parliament we badde nga baaprovinga Prime Minister Honorable Nabbanja ne Vice President retired Major Dr. Jessica Arupo. Kakati Honorable Nammeere yavaayo n'agamba nti engeri gye baali baadressingamu omukyala the mother of the nation mama w'eggwanga inspiring abawala bangi nnyo she's a vice president ndowooza ng'oggyeko bitamazire yali na mirembe bitamazire ono yabadde owookubiri kagamba ng'agezaako okulaga nti position gyalimu naye nga ndowooza ababaka b'opposition n'abalala baali batemamu addressinga bulungi. Kino nakyo Honorable Nambooze yavuddeyo n'akivumirira n'alaga n'engeri speaker gye yaddamu ebintu bino both nti yali yakulaga nti Nammeere talina bye yayogera. Kyokka Honorable Nambooze Kololo ye bwe yayimuka okwogera actually Kololo Honorable Nammeere ya raising a point y'okuba nti opposition bwe baatukanga okwadressinga protocol oyinza okugamba abantu abaliwo nga we baadressinga abamu we batuuka ku president nga bagamba all protocol observed kwegamba nga bamuteeka mu mugetto. Kati ye bwe yayimuka n'agamba naye president tumuwe ekitiibwa lwaki tumuteeka mu all protocol mu balala nga onagamba mwami Kalibala wooli mwami Gundi wooli n'abalala all protocol observed naye nga mu balala abo president mwali nga Nammeere raising a point agamba okay president yayawuke abalala ne bateeka mu protocol kubanga yaliwo constitution emukkiriza okubeerawo ate ye 001 fountain of honor ona Nammeere egundi gye yali ayogera. Honorable Nambooze we yakwata omuzano n'agamba ow'ekitiibwa Honorable Speaker right Honorable Speaker abantu obululu bw'osomye watugambye abantu abaliwo batono naye obululu bwe mubaze bungi ne bamugamba nti naye tubadde nga tukuwa update nga tugamba nti ababaka we twatandikidde be babaddewo ne bazze bajja tugenza okumalako kulonda nga bayingira era nga buli ayingira tumusoma najja n'alonda. Kati bw'oteeka byonna bye baateesa ku minzaani olaba ng'ate kya Honorable Nammeere kyalimu kya muzinzimu okusinga ate kya Nambooze naye abantu bano eno betwogerako omu ali mu parliament 25 years omulala 2 days. Bwe tujja wano Honorable Nammeere we yayogera ekya Honorable Jessica Arupo Honorable Nambooze ye we yakwata omuzano yagamba banne parliament nga nnene tuli bangi abamu tetulina we tutuula nze speaker nganza akukiikirire mukono gy'ova nfunira we ntuula n'atuula ye kye yateesa oli yateesa kiri ekyokulaba nti omukyala bamuadressinga bulungi inspiring abakyala bangi mukyala w'amaanyi namba 2 mu ggwanga bamuadressinga bulungi baleke kumuyisaamu maaso. Ndowooza kikolwa ky'aba opposition okuyisayisaamu amaaso kubanga ne Kololo era kye yadressinga kati ono yena agasina we ntuula parliament ntono naye nga parliament eyo agituddemu for 25 years nga tadressinga nga konti ntono oba nfuna bulungi parliament eyo agituddemu ebbanga ng'akimanyi nti abazungu baagizimba ng'erina okutuulamu ababaka 88 bokka naye eri mu 5 naye nga takyogerangako. Kati kwaba babiri ani ayogera sense ani yali ayogera ebitakwatagana. Nze nsubira Honorable Nambooze ono ayagala kukakanya Honorable Nammeere bano ab'opposition bano babadde nga bakimanyi balivoko wano mu Uganda bw'oyogera abakyala aboogezi bajja kugamba Nambooze gwe bajja okutandikirako naddala nga mbaka wa parliament if not bayinza okuba nga bagamba oba yaliwo yabadde asinga ate no si ku floor ya parliament naye bweru waayo naye buno obudde bw'oyogera erinnya ly'omubaka kati asinga okubeera voko okwogera n'ebirala Nammeere ebweru yawambayo mawulire buli wamu wonna yawambayo kati ne mu parliament abalumbyeyo olwo bannambooze abeera ab'overshadowinga kati Nambooze ye mugezi akimanyi nti ono omwana olina mutandikirawo kati n'omunafuya ate NRM tebadde na boogezi ng'efuro ya parliament ab'opposition bagyefunza be boogera
era abamawulire be banoonya ne kati sitting eggwa abamawulire bonna ne bayita ku Nambooze nga banoonya Nammeere ne bo batuuza wali babiri n'obajjako bonna bite ku TVM n'oziteekayo eya Nammeere etambula okusinga eya Nambooze kati naye nga parliament agibaddemu for 25 years ng'ebintu byonna bye badde nga boogera bannambooze bibadde nga byakulaga abantu nti bagenda kujjako Museveni naye nga buli kalulu bajja ne beesimbawo ne bawangula naye n'awangula ne balayirira mu gavumenti ne balonda ne kabineti ne bakola naye sanja kimu kyakubiri kyakusatu kyakuna kati ali mu kyakutaano era kyakyagamba abantu obunfuna bulungi njagala tutambule bulungi nnyo naye atambudde TV zonna azimazeeyo agezaako kukuba Honorable Nammeere tamwogerangako neewuunya Honorable Nammeere lwaki tamuddamu yaganye omanyi yamumya amazzi yamumya amafuta Honorable Nambooze bumbanga mbye muteesa si mu bubi nze this is not the kind of analysis I make wabula bwe kibeeranga bye muteesa kati waliwo abaana abazze okubiteesa kamera bazitutte ne fulu ya parliament bagibatwalako badde balemye okuteesezaamufu emyaka 23 talina biru gye yali alese Honorable Nambooze talina ne mutwale ku TV omugambe yogera agenda kwogera akutte wabadde waliwo ebyebola tabyogeddeeko wabaddewo ebya corruption tabyogeddeeko actually yalina ku side ya speaker nono yenyini both babadde n'owaabwe gwe baleeta Paul Mwiru naye teyamuwagira yakyogererawo broad daylight naga agenda wagirawo enaale mu kubanga yamukiikirira nga kitegereka nti naye yeyagaliza wabula balemeddwa okutwala ensonga z'abantu mu parliament awo okuziyisaawo kati batandise okufuna fiya ku Nammeere abantu be Masaka mwaleeta omuntu atali mwangu ebyaddala Nammeere alivoko n'okumu appointinga mu kifo ky'obwa minister teyabadde mistake nakyogera dda nembagamu NRM yasinga okubeera yasinga okumanyika yasinga okubeera voko ne vairo mu babaka be NRM bonna kati Nammeere ayina position gyateekamu bano abato abajja inti singa bamunafuya bagenda kunafuya abe NRM bonna jukira 70% yabe NRM nto bapya Nammeere yalinga yabakwatira omumuli confidence eyo kulaga nti balina okuteesa naye babangoola asigala ku floor ya parliament n'ebirala kati singa bamunafuya bano bonna bagenda babanafuyiza floor ya parliament badde mbajefunze nga opposition kati kino Nammeere kyaliko era ne bali kibali mu kuba Nambooze yakimanyi ne mune yamumya amazzi Nammeere tayinza kubeera excited kubanga akulidde mu family eri mu ebyo by'obukulembeze Nammeere as young as 19 or 20 yali PA wa taatawe nga taatawe MP atenga minister ngoluva ku parliament agenda nakola ku NTV akawungezi nagenda nasoma amateeke makerere Nammeere so she cannot be excited nga weboogera wabula waliwo ekyokumukuba okumufulumya naye si mwangu ate wanasalawo okuddiza Nambooze twa nti bamuwaana onambu